ali naye nga teekayo mu masomero tamwe nebeggwako balyoke bamufune kale n'abasomesa abomugume naye nga tukubyenjigiriza ssebeera abazadde babadde bakyakuma abatwala abaana mu siniya wanu nga nabo bakaaba nti amasomero gabaseera ekibazo naye nga bw'oyisizaawo kalinze guno mulanga mutwala abaana temusobola nategedde togenda tugamba Hassan Turabi emitwalo 25 owekisulo hajati gyali naye owadde bwetwalayo omwana asome ku Hassan Turabi bweyogerere byonna nina gwenkedde okugamba hajati yakkiriza naye with limitations ezo nina gwenkedde okugamba nti naye awo awali Hassan Turabi olusiraamu siniya 1 ne siniya 2 gululi kompaluzale eddiini y'obusiraamu oluwalabu kirala leeta omwana bweyogerera esesa asome ku ssente entono n'erinnyo lyo nti Hassan Turabi bweyogerera esesa erinnya mwalikyusa mukulu kibazo mu wiiki y'emu waddewo okujaganya olunaku lwetuyita olwa tare 6 era President Museveni naddamu n'atujjukiza lwomushana yagenze yaliyo banyanyi bwabwe babayita bintu biriko bannannyini byo mukulu kibazo weekend era nga mu bimu ku bintu ebikulu ebibaddemu era ndowooza radio Simba yamaze dda okujaganya tugijaganyanyiza wamu kooti yagaye nti teri kuddayo kusasula trading license ng'osasudde mu UCC eyo nsonga nkulu nnyo era sebo management ya Simba yakyetegereza bulungi ayinza okuba nga y'omu ku bawaabi kati awo tujja kwogera eri kufeeya wendi ngeri nokwegendereza kati UCC eyinza okulongeza kooti tezinnavaawo bwe zibanga nazo kuba era mu wiiki eno waddewo ensonga y'abalooya abamu baga nti basaanye na kugenda ku looya nga bagiggulawo olw'ensonga nti bennyamivu nti kooti tezikyayina bwetengeredde independence eyo naye naaniite bwe yadde ayogera eri abalamuzi n'aga nti mwewale okusale badde nga nti judicial independence abalamuzi mu case erina of conflict bayimiriza olukiiko lwa Uganda Law Society nti terutubula kubanga bugenda kuteesa ku bo ekyo kimu naye ng'ensonga eri tetujja kujja ne mu lukiiko olw'ensonga nti nammwe obwetengerevu bwammwe n'ensonga emu kubawadde y'emisango gwa Supreme Council nti omukulu bwe yayogera nammwe ne mukola ki tebagenze naaniite ssebo n'akuutira abalamuzi nga nti mulekeraawo okuteekamu emotions nga musala emisango okwagala kwammwe ne Uganda Human Rights Commission mukulu kibazo eggulo yafulumiza report eyalaze nti abasirikale ba poliisi ebimu ku bibaleetera okuwuttula abantu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu embeera yaabwe si nnungi nnyo etyo amayirungi nago ssebo mukulu Museveni omukono yamaze okuguteekako ku tteeka tulinda naye muwanga yatugamba anti-narcotics and psychotropic erinnya liwanvu musango tegusibwa n'enjaga mweri eri naye erinnya eri alijjuke natasobola kujjukira kiri ekigambo ekyerwanda katugenda kuddayo Rwanda bino biri mu luzungu bakuwulidde se tugenda kuddayo mukulu kibazo nga maliza ne mukulu Kasayija naye Matiya alabise nnyo mu mawulire agandi bannange nze nsobeddwa sijja kwewola nteekeyo eggwanga lyammwe ndisingeyo nti era mu kabinet ate neyewola baleeta nona buli ajja asaba sebo twagala sente nayiza okutunula butunuzi nembawuliriza oyo abeera mujeemu kungwa saategedde naye yagaye nti omukulu amuga nti wayi noonya ssente abo bakole ki ngakkiriza bawe
Minister of Finance, sorry, no. Minister of Finance, Minister of Finance, Nyiri Museveni. President. Oh no. Akwatira ku oli. Akolera ku lwoli. Akola ku lwoli. Kakati yobuzibu busanga wa. Sebo wakolerako omusajja gwe watuga nti yayinanga signature 3. Waliwo ega nti sasula ono ogira omulinzaako ono tosasulira ddala naye ng'asayininze n'oli ayinza okuba yategeera mukama we Kasajja find money. Sometimes they are very good. Abo bandugu abo genda gamba omulimo ndugu ogufunye ndugu kankubira ekibazo ndugu nakubira kibazo Rumjana omuherezo omulimo ndugu enoga ngufunye nogenda nosala enkoko Ggwanga. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba wiki eno of course kana byayogedde ku b'amasomero ebadde akantu akali very light mu Parliament and aishona ajja kujja batuyambe Parliament erekeraawo okubeera about bo. Ababaka pa Parliament bagenda downtown. Abawerako gye tusiiba oyitamu n'otambula n'okola otya wanjigiriza obutatambula na waleti nze sibeera na waleti aba downtown sibeera na sente mu nsawo kati bwe mundaba temutegana nange kati naye otambula downtown kati bano ababaka bajja nze manyi bwe tukola obagaa nti kakati bino ne bino nti mbinsanze eri osasulira eri kati naye ababaka bajjambu kulambula kibuga kulambula nguudo ne Parliament ne bajjako emmotoka allegedly Parliament ne yitayo vaani zaayo nezigamba ziddeyo ekisooka I think single kuba ekibi nti n'ensawo z'abakyala ba MP nayo zagenda emmotoka maybe kibi nnyo but I don't think I think the most healthy thing Parliament could have done to babaka baayo kubalikayo ne bagamba nti mutambuliko okuvaawo mutuuke wano bali tebeetaaga awo kutambula okuvaawo nti mujja mubuuza ne ku bantu muwuubira ku bantu njagala ovuunula ekigambo honorable kitegeeza ki mu Luganda actually at a political level Parliament was such a generous institution eri ababaka baayo ab'opposition abaki oyina leader of opposition ali wakati mu paaka oba eri mu kikuubo Parliament neekulekayo neekugaa nti nkulese mu kikuubo tambula ng'obuuza ku bantu nti mujje nga mubuuza ku bantu nga bwe mugenda nabo bwe babanyonnyola ebizibu byabwe mpaka ku Parliament ogwa mu katego k'omulabe tolumba nga operation zota plan kati ne bajja mu Parliament my pain by the way my pain is omubaka Jan issues of national importance my foot ngaja fe batutte emmotoka n'ensawo yange ne waleti ne ngamba oh my god no really we have things that hurt people ababaka ba Parliament nti batambudde meters bisatu okuva ku paaka okutuuka ku Parliament najja nakuba n'ebiwoobe nkukiriza nti bafuna opportunity nene nnyo nawe ekibazo anti nawe ogudde mu same trap Gasimbagane ne discuss no I'm not even discussing them I am saying they are shallow okudiscussinga abali shallow Simbagane ne bannamawulire Aisha ekyo sigenda kidiscussinga nkyogeddeko anti nze host John nkuggyeko Aisha ekyo nkiggyeko kati ntaddeko gwakakande John Haruna abadde ayanjula ensonga sukali yabadde atya Parliament weekend ensonga ebadde esingako obukulu ebaddeyo ye amendment bill ya yeteeka lya sukaali
ne tufuna ne stand gavumenti egamba nti terina ssente kuteekawo boodi esobola kuyambako eyagala kuta abalimi b'ebikajjo bagenderi ba miraazi babatugumbule. Tufuna stand off etteeka ne ligaana okutambula. Sipiika n'agamba bagendeko basooke beeteese mu bikoma. Beera ne yiika 5-10 akuyita mu yinike nga nti oyo si mukungu tateekeddwa kulima bikajjo birimu abagagga fugge be basobola okubifunamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri ng'aga nti bibasibira mu bwavu bo nga bo. Ekyokusatu President Museveni yali student wa Kibunda. Ekyokusatu ng'agamba nti teriyo benefit eri ggwanga ng'eggwanga kulima sukali. Nemugamba nti foreign exchange n'atubalira bye yatubalira omugenzi Kivejjinja ng'aga nti sukali tumuleke abalala bamulime ffe tumugule. Ekisooka tujja mugula chipa. Ne mugamba emirimu gy'Abannayuganda n'ambalira emirimu. Industry alabika yali agitegeera nnyo. N'ambalira emirimu egiri associated n'okulima ebikajjo ne sukali. Nga talaba mirimu gye tufiirwa mingi. Yalinamu kabayasi kamu nti ogumu ku mirimu egyalimu gwali gwa waragi gwa kukola nguuli. Ogwo nagwo yali agutunuulira. Baali basatu ne mukama wa Kanaabi ono munywanyi we. Kati yagenda okumaliriza ng'aga nti it is cheaper to import sugar in terms of industry. Naga nti industry sukali gwe zikozesa companies zaffe zaakuno zaali zeetaaga emyaka 2 okuva lwe yaŋŋamba okutandika okukola industrial sugar. Nti sukali bano gwe bakola mumunywa bunywi. By then yaŋŋamba Coca-Cola yali tekozesa sukali waakuno, yali era mu importinga. Kati nga amaliriza aga nti tuve ku sukali tumugule gye bamulima, ffe wano tulime bye beetaaga be tulinako comparative advantage. Emyaka bwe gyayitawo twali ne Romshano ono oba naawe Kakande ne Kanaabi ne twogera n'omukungu mukulu omu n'atulaga ebizibu ebiri mu kulima ebikajjo n'okubireplacinga ng'obikooye. Romshano ono alina okuba ng'ajjukira ng'aga nti ekikajjo kijja n'ekiwuka. Ekiwuka ekyo tekigaana kikajjo kumera, naye bw'okijjawo okutta ekiwuka ekyo but so Aisha ekya sukali simanyi. I must say so following the discussion naye there we are. katobadotesa kuki Nze mbadde muwabiri ebyafaayo omukulu Kivejjinja yatugamba awo twandibadde ekyo naye kyemanyi industry eyo eya sukali by the way goyogera ku busoga ekimu kati ku birime ebisinga okuba ebitunze nnyo ebugerere sukali eriyo n'ababaka abaze bamu west ne bagana naffe tulima ebikajjo saidi yegalirayo eyo nabbala eyo nakati ensaawo zonna bazisaaye simanyi loole mmeka eziva ebugerere ogenda Jinja. Omanyi challenge gye balina. Oli yali aŋŋamba wawo omukwano gwaffe muvubuka akola Addis yatugamba alima ebikajjo acreage ya eka ndooza nga 5-6-7 bwe zityo. Ne bwe batema ebikajjo ne babitikka ku loole mu abaguzi baabyo kisooka babeera ba contract farmers. Olina okubeera ng'olina gw'olimira tozuukuka n'ogaa nti Kanaabi kati ayagala kambitwale wa Kanaabi, olina bitwala wa Kakande ya ku contract bwekyali enkayana y'abamadivani ne bametta lwakuba nti kati abantu bewagula nti luli baali bakontrolinga bafama bonna nti oyo wange. Naye kaakati okuba nti twakkiriza ebyuma bingi mu kifo kimu, kati omulimi bw'obanga tebamuwa input nga abitwalewo omulala. Kati baŋŋamba nti obitwala ku loole eyo tata bannyinnyonnyola ttani sikyajjukira mmeka ne basooka bakuleka ebweru okumala ennaku 2 wa loole omusasula bw'oba tokozesa ya kampani.
ekyokubiri buli lwe biwotoka bikendeeza laatiri ogenda okutuuka eyabadde aleese ttani 7 ng'olina 5 oba 6 ne bayingiza nti ate wezeyongera sukaali zikendeeza laatiri neye sukaali value kati ate ne baŋŋamba nti ate ekirala obeera oli awo ng'akibazo mukwano gwa bannannyini kampani yeroola eyezze eyitawo buyisi ne bayingira kati abantu kye baali basazeewo simanyi oba nakyo Aisha banakidisikasinga ng'ebikajjo babitwalira bajjagale ono Kakande yakulira Kyaggwe Jagala azimanyi tawuni y'e Namayiba ng'ogenda Kisoga obunene bwayo bwali ku Jagale era abo bagamba nti balimira meta abize kakati biringa abantu ali masu ebikajjo bye by the way crisis mugenze mu economics sente kati crisis je tuyina mu Kigezi Kanungu garuga gyaleeta amajani abantu bagenda mu majani ne bata emmere ne bava ku mmere now we import akawunga kuva Kasese yes it's a big crisis mukolo kibazo obadde oyogera ku bikajjo bitunuulidde eri twatwala ku kyuma biki naye obumu ku buzibu obunene nnyo obuzze mu Busoga ndowooza n'awalala kati gyo gye bagenze kati nga batwala butwazi kuba oba oyogera ku bikajjo ehoyima families ndowooza nga2,000 oba 1,500 n'okutuusa kati babayita ba internally displaced babajja ku ttaka ne bateekawo bamuyita simanyaani waliwo kampani ya sukaali awo yatwalawo mayiro ne mayiro you need to check the shareholders of that company kusanga mu deep state naye lindako katono ebusoga emu ku buzibu bwe basanga nti Kakande abeera n'ettaka lye ow'ebikajjo n'amugera n'anegotiatinga naye sina contract farming kakati mpangise ettaka lyo emyaka 3 n'akwata oli ng'alaba nti obukadde 3-4 n'alaba nga ssente nnyingi nnyo mu kiseera ekyo kyasooka okukola n'ayongerako hajati ow'okubiri n'ow'okusatu emiliyoni ne ziggwawo abantu ne balyoka bayingira nga emyaka 3 takyalina waalima asigazaawo obusigaza waasula naye ng'ene ssente tezikyakola mukyalo kyaffe yawe they handle that oli omusajja bw'amala okusayiningira miliyoni zonnya gwojeeka noba wakwezi noga ezo zammwe kati zire zisigaddeemu zange n'ogendako ku bbaala olyako kanyama ki n'omwenge naye Aisha ekisooka ebigambo by'obadde oyogerako ebya Kivejjenja marehemu Allahumma ighfir lahu warhamhu issues za governance government yasalawo emabegako wali nega kitegeeza nti Allah amusaasira musonyiwa kitegeeza nti government yavaayo wali nesalawo nezoninga negamba nti buli region ebeere ne products zaayo zeneekolamu Busoga ne bagiteeka ku bikajjo erimu ku region ku products tambala ne bagiwa entangawuzi zerima. But despite that, yes, butambala entangawuzi. Of course, onzukiza despite that, government ena kyakola ku promotinga ebirime by'abantu bye balima. Abateeso ne babawa emiyembe, emiyembe batuuka bazita citrus. Nefuuka mmere kubanga babulwa ne bagitunda. So a matter of governance. Bateekayo nga lirina capacity etwala miyembe na michungwa gy'abateeso gye babalima. N'ekika ky'emiyembe factories eziriwo nga tezaagala. Actually Aisha kyayogera kyekituufu. Nali juzi ewona Pito Ekomoloit ye chairman wa Teju company ya government eteekeddwa okukola juice etteso. Naye be natuula nabo wabbali si ye chairman eri ngendo babuuza naye emiyembe gy'abateeso nebanga nti ati ekizibu ky'emiyembe gy'etteso tejyalimwa kugenda mu factory gino gyawuzi ekikuta kyagyo kikaluba ebyo nali sibimanyi banga nti ekikuta ekirina okugenda mu factory
ne bandaga giri kuno ku street e Uganda. Emiyembe bagijanga Tanzania. Bangambye giri ku street e Uganda bw'olaba apple mango ave Kenya mbw alina akakuta katini nnyo kali thin era oli yangamba nti oyo apple mango gwe muli atawooma ku street alina kugenda mu factory direct talimwa kubeera mmwe nti naye kati unfortunately bo tebagiyina etteso mwaba watteju problem ya taka government problem ya government emirundi ebiri teso balima emicungwa emirungi ennyo teju alina okugikamula talina capacity etwala micungwa egyo abannakenya bava ewaabwe ne bajja basanga omulimi w'etteeso ne bamudondolanga we baagala ne bagisaza ne bagitwala e Kenya ne bagikamula ne bakupaakingira n'okomawo n'ogula ki mismanagement ya kampani eyo era onapita alinaye mu buzibu bunene nnyo nakyo kintu kikulu nnyo yagenda agigolola ettumba iseconduit nayo sente bwe zigenda esoroti ne zikomawo e Kampala mwe ne munywamu nabadde nyumyako kati ate ebyakaawa biyingiridde mu mukwano gwange nabadde mubuulira nti omulunzi omu enyabushozi kiruhula ibadde agulambulinga yo stretch yonna okuva wano kiruhula it's not called kiruhula that's treason yabadde twali tunyuma ennaku zino naŋŋamba nti ekiri ewaffe nti twajjirwa ewaffe eriyo kampuni emu yeyokka ekkirizibwa okugula amata ekiruhuula Romshana akusse no nakyogerako oluli kibazo n'awakana part of vehicles I even raised it ya kibazo n'awakana kakati jagala kibazo tuwe data gye wafuna ana part of vehicles naye asasula singi bisatu kati patro vehicles zaki ez'amagi eza police company erina part of vehicles ezipatrolling eriyo kanti kibazo waliwo gwe bakwatanga agatusize katunga galeeta kampani bagamubamuzaayo kyennyini kakati naye oli naŋŋamba point yadantegeeza nanga nti ate weewuunye nti ye kati takyagula mata ga Uganda mu Uganda asala ensawo n'agenda e Kenya nti mwana we gali kipa aga Uganda e Kenya ne president wayo yakugamba ogagula agava wanene gagenda e Kenya bagagula across the border n'akomawo nago asavingira ddala sente ezimu nampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire politics w'amata sijja mugendamu Aisha maliriza tugende ku nsonga ensonga gye mbadde gamba ogenda mu sukaali akyalina kyatyo mutya ekyo kantekewo disclaimer n'emicungwa n'ebusoga nayo emmwanyi njazoogerako emicungwa njajjoogerako abaamata oyogera ku sukaali abaamata totya mwanyi abaamata balw'omushana bajja kunkuba embooko olise wekiruhuula yali antegeeza obulumi bwe balina kiruhuula obulumi bwe balina olwa kampuni emu ena monopoly ninga nti kati kampani eyo bagitunyumiza bulungi ne lw'omushana nga tulina gye tugenza okuziika enkole ne batunnyonnyola n'ebyekola ki oluvannyuma nenywa kaawa awantu ne banyinyonnyola nti endagaano yaggwako tulina cooperatives ezikola sente leero mukulu kanabe nansonyiwa it is very good okubeera n'obusajja ku kyalo nga buli ignorant nga butamiivu ogera amazima nabyewokamukano wano kanabyo kakando omulaba tekatya ate gwe kati njagala okubuuza oba katamiivu oba kali ignorant oyogera kampuni eyo kampuni y'emu yagenze ne mu mwanyi owange kati olaba lw'omusana atya okwogera kakande yaleppuka bino bye muwulidde muleka Aisha ayogere I think that fear is real. Olaba ombaka parliament alina immunity on the floor of parliament yagambye abamu kubo abanyegeriza abantu tubatudde nawo wano bali wano agati boogere nagati I fear for my life I fear it real. But that said, Peter, ensonga gye mbalina okugamba nti governance gye tulina
yo teyambye muntu wa bulijjo okulaba nti products zakola zimuyamba even when they attempted tuteekewo zoning bano bakole kino bakole tekira kyekyayamba. So what is very important muteeka lino kiteeka okutunuulira ti government yateeka board muteeka ekadde eyambeko wakati w'abalimi aba bulijjo by the members of parliament abebusogadde bakaaba tuli baavu tulemedde mbwavu muluganyo tuyambako bayambako wakati w'abalimi ba bulijjo n'abalimi b'ebikajjo. Now the minister comes to parliament ensonga gye yeetwadde esingako obukulu etteeka balikola 2020 kati sinawo 2024 emyaka 4 agamba nti emyaka 4 gye giyiseewo gavumenti eremedde okuteekawo board okukola ku nsonga z'ebikajjo naye ensonga enkulu gye baawadde tebalina ssente sobola kuteekawo board eyo ne bajja parliament ebayambe ejjewo board mu tteeka bate abalimi bagende batugumbulwegane n'abaki n'ab'ebikajjo ne bateekamu akawuliro nga kagamba nti bagenda kulonda abalimi beerondemu abantu 4 n'abamiirazi beerondemu 4 bakole board bamiirazi banoonye ssente ezinaddukanya olukiiko lwabe bagiyise kansa kati nga abalimi bagamba independent council will it be independent ngono yanoonya ssente zigenda okubeera nga zigitambuza kankubira ensonga so linda concluding nga nakasooka. So the most important thing was and still is bw'oba osobola okujja mu parliament eno yeemu n'omwaka tegunaba kuwera n'ogamba tugenda kwewola biliyoni 15 tuziwe roko alina obuzibu abuveemu ne beewola zino ezigenze kuzimba wane wa Sudiru for now. So they have found every reason to borrow money to do what they want. Naye kikwatagana n'okuyamba abalimi b'ebikajjo babateewo olukiiko osobola okusoganya ensonga zaabwe government doesn't have Gasimbagane ne bannamawulire mukikole mujjemu eyo boda gye bataagalamu issue ennaku zino e France abalimi babadde bazibye amakubo nabalabye ne tekalakita nga bawakanya enkola eriwo egezaako okubajjako emirimu globalization ekkiriza buli aleeta ebirime okubawonawonawa. Even Poland nabo bali mu kwekalakaasa nti emmere eva Ukraine eri cheaper yes. Isonso n'erimu abalimi ebikajjo abalimi yagala bechange union meta wadde madivani tasobola kuyimirirawo nga baganye kumuwa ebikajjo full stop ayina ettaka eriri argument yabwe atasobola okubeerawo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira nkomawo eriyo ddewo yabagambye disease ezente zo zaalabise ezo tesobola kubuleeza era supplementary ebikajjo myaka 4 ono abagambye nti I happen to relate to Kachira sugar. The major product is sugar, but the major product is sugar, but interestingly, it's not their cash cow. The cash cow is alcohol and spirit, both denatured and methylated, whatever that means. Spirit. Nti awe wali sente. Sukari is expensive to produce and fetches low profit margins. At one time, actually, what the industry was dealing with was to import from Brazil and rebrand. The Kenyans have mastered that, and you also have ministers here that do. That information is very good, very informing. Government nangeresereza muno gye yaleese oli abaddaga nti ab'ebikajjo bangu bakole omulimu gumu olwaba bayisawo tebamuwa bikajjo. The same amendment is providing nti buli miira okuba ng'olina license yakumiringa etteeka likuwa condition okuba ng'osobola okwesupplyinga 50%. That means abalimi boyogerako issue the big manufacturers metta madivan babadde balwana okwejinga out the small millers and government is now helping them. Issue that the big Kadaga on the side of the small millers, Museveni ngari ku big millers. Awebikajjo nvuddewo awebikajjo nvuddewo teyabadde major subject yange eyaleero teyabadde major subject yange eyaleero John Kakande yabadde just like John
the psychotropic and eyo navudeyo Aisha 1 minute. eyo navudeyo John, the psychotropic and anti-narcotics. Ne bwana akaba. Very briefly, nachonja chiyitako briefly. John, naita wano Kasanje. Awo wonna mpaka ne wabasenkubuge eyo nakawuka nga genuinely osanga abantu b'omukyalo omwami gwe nakyalira eyo nga musajja wa kyalo nga naye amaka gayina Kampala abagayina batonotono ne mubuuza nti what explains this? Well, nanga nti amayirungi kye gatukola nanyinyonnyola obulungi bo bwe baali bafunye mu mayirungi ate nagasanga nga bagazinze mu lujja mu bulagala butonotono but ne kati nangamba community yaabwe yonna income yali mayirungi. Eggwanga lya Kenya ng'eno ffe tubaaninga bannakenya ge gamu ku mawanga agasinga okuexportinga amayirungi oba miranga bwe bamuyita. Njagala kumanya, was it so bad nga amayirungi? Nalabye article ng'oli awandiika simanyi butuufu bwabyo. I must put a rider sinze researcher nga nnyonnyola breakdown ya impact ng'asinziira ku butabika n'amalwaliro agafaanana bwe gatyo nga only about 3% yabadde 2% be bali affected olwa mira naye nga 43 ku buli 100 ebitundu 43 ku buli 100 yabadde nguuli. It is mirror and the other substances. Okay. Not mirror. Kati oyayogera nga mbaka we butambala. Nedda yogera nga yasoma report ye. Bagamba and others zitegeza ndi mirror naye abali mu bali. It is just one of them, it's not the only one. Kati enguuli mutu yali mu bitundu 43 ku buli 100. Then enjaga n'abalala bafaanana bwe batyo. But ekibuuzo osobola igwa amayirungi ogawulamu mu tteeka lino gono ogaga nti mwe muveemu gundi ajje. The whole thing, where does business, economy, morality meet in this? Very, very briefly tuveewo. Ekisookera ddala era kyoteeka n'ekibuuzo ekirala usually kyetubuuza, what was the law curing? kyoteekwa okutuna mu tteeka eryo nti etteeka terigamba nti mayirungi taali mwenga oba enjaga teri mwenga mu Uganda kubanga waliwo akawaayiro akakkiriza okufuna license onfuna okufuna license n'amayirungi gabaddemu mu bali license nabadde ndowooza njaga. That's the law. Yes. Kakati kitegeeza ki ku muntu abujjo by the way nabadde ne group y'abantu nga boogera nga baga nti gavumenti eni that trend yemu ebya license ebyo birina bibenefitinga abanene kubanga gwonoogenda mu ministry eya health okuwa license nga tolina kati already eri abalina license okulima enjaga era bagirima abamu by the way abalima enjaga eriyo company efuna license ne subleasinga nobanga outgrower oyo alina license okulima enjaga twali mu Parliament omubaka omu yavayo n'agamba nti ne conditions ze baamu okulimirako enjaga tazikolerako alima bulimi njaga n'asupplyinga ng'omuntu omulala yenna. Kakati obuuza kiki ddala of course bw'obuuza side zombi side zonna bano abagamba nti erina obuzibu okay butabika yinza okuba nti by the way the first time okutegeera nti there could be a problem
nali ngeze mu Arua ne bakama bange abalala ne tukola focus group discussion ne namugamba nti issue kiri mwagala tu highlighting mawulire. Issue number 1 yali mayirungi, to our surprise ne batunyonyola nti eterego kyali kibi nnyo. Bo obuzibu bwabwe tebwali bwakufuna ssente, nti local community yali engaged mu consumption excessively. Era bagalya nnyo mu West Nile. Nawulirira mbu gajjamu n'amannyo mbu chewing gum gajjamu n'amannyo abagalya ne big G ate nga tebasenyeza n'abeera ne chewing gum mu mannyo sukaali oyo kitegeeza gajjamu mu mannyo. era bamapengo mu baali bangi mu Arua sabalaba naye ye ripoti twafu neetaaga okulaba mu kisenyi awo kuba mu kisenyi bagaliira ddala nti so sikuli be problem. Kakati ffenna ne Kenya tujoogerako why it's double edged eyingiza ssente nyingi ate production okuba mangu okulima bayida watu olina okwegendereza nti galenamu ebika bingi oyinza okulima agatakola ssente bagamanyi abo abagagaaya. bwe nali ekasanje baga nti agaabwe ge gasinga okubeera agakawoowo naye engeri gye saali muli dalinga kawo ogezangako obugeza kati enaku zino wadde gagenda nnyo South Sudan nga actually oba oliawo ge balya wano matono kwago gagenda South Sudan tubalimire. Naye tonawulira n'omwana agamba nti tugwa promoting nga coffee local consumption. Wamuwulidde yaga nti abantu baffe twasikiriza okulya amayirungi, kitegeeza tukkiriza ffenna nti galina ekizibu naye tugamba nti nga bali bakola emundu nazo tuguza ezitta abantu naffe tugaweereze emitala wala gagende eyo abagagala abasomaaliye mugaweereza abasomaali problem ejira ne Yemen awo problem ejira local consumption nayo wene growing obodi ana chekina ekizibu kati kitegeeza ki nti tulina okukola okubalansinga health issues ne business issues. Obodi awetaga regulation obodi awetaga galimwe under a regulated Gasimbagane ne bannamawulire kanjisooke mubaka we Butambala awajja kwogera nnyo kati kayogere kati tukutule era olabe nga mbadde nkwetandisa kwetegekera ndaba owandiika layini nyingi ntandise okwetegekera naye Peter ekisooka kya byonna amayirungi okugateeka mu tteeka okugawera. By the way Aisha abantu mubagambe etteeka siri amayirungi etteeka lirimu amayirungi lirimu enjaga of course amayirungi kubanga nze ng'omuntu nina ebizibu n'enjaga completely but genda mu maaso yo batwale butwazi basinzira kugamba nti amayirungi gaali gatabula abantu obwongo. That was the basis in Parliament. Era it was a very emotional debate. Era kyova olaba twalemererwa okukola etteeka eddungi in my opinion olw'okuba nti twateekamu nnyo emotions. Kubanga speaker tukala kati gwe tofunyeko omuntu alwadde bwongo temubalabyeko tubonabunye n'abantu tukola nga buli yagamba nze nyina sister wange nze nabaaba wange nze naki so buli omu ng'atunulira amutuukako olw'omuntu okutabuka obwongo. Ne batatunulira nze nina be nakula nabo enjaga emazeewo a generation of youth tebayagala nnyo kumanya abantu babwe batabuka kibwongo kubanga ndi sure 10 ku 10 abayogera bonna obwongo bwabwe tebatabuka mayirungi. Abantu abasinga obungi abalina obuzibu first of all batabika ebintu bingi bwogenda ojja kusanga bwogenda butabika olinga yanywanga omwenge n'ateekamu enjaga olusi n'agattako n'amayirungi ate amayirungi tegasaasanye nnyo mu Uganda okulyawo. Problem si kyebanywa, problem is addiction. Nti kiri kyonywa obeera addicted and finally nekidestroyinga body yo. I'm coming to that. Waliwo twakola enkola yonna okuteeka ebideeta logic ku table but no one wanted to listen.
Peter, there is a World Bank report ng'egamba tewaliwo scientific proof eraga nti amayirungi galina obulabe ku muntu. WHO World Bank. Sorry, WHO. Ngamba nti World Bank atwagazaaki. Ng'era egamba nti amayirungi bagateeka mu category yemu ne kaawa. Nti ng'omuntu bw'anywa kakaawa n'awulira bulungi. N'amayirungi bw'atu omuntu bw'anywa amayirungi bw'alya amayirungi awulira bulungi. You feel relaxed like ng'omuntu anywa kaawa bw'akola ki bw'awulira. Bino byonna twabiteeka era ne kama twabera addicted. When you talk about addiction, abanywa kaawa babeera addicted to kaawa eventually, by the way. Okay? Byonna Peter twabyogera. Naye nga kirabika two things. Number one, government and bateekamu emotions z'abantu abali balwadde ku bwongo ne beerabira nti ebibazo birala ne tubagamba ne boogende eyo ebutabika nga bw'okyogedde Peter. Ebutabika bagamba nti abasingako obungi baliyo lwa mwenge. Okay? Mu Africa ffe tukulembedde mu kubeera abaguuli. Bw'oga nti kyetusaasinzaza mu Africa kiri kimu kyokka kunywa nguuli. Omukazi abonyebonye n'etteeka ly'enguuli okulireeta mu Parliament Peter alemeddwa. There is a bill eliregulating enguuli. Alireeta akyalemeddwa okulikola ki? Simbagane. Ndabupapya okuntwala. So emikisa mingi nnyo Petero nti eyaleese etteeka lino bazisayininze busayininzi. By the way, president yali asentinze tuyo ensonga lwaki tuli discussing. Yalireeta ne yali sayininga yalina ekigendera kirinako nkweshock. What is the issue? Because you see, did you pick the issue? So debate what is the issue muteka according to ekibazo. Ekisingako obukulu twateekamu akatono nga tuza kagenda kuyamba abantu. And I was shocked yesterday nga nsoma etteeka lino. Nemba nekinkubamu kubanga abantu tubagumya nga tubagumiza katundu ako nti ate mufaayo. Muteeka twateekamu akatundu and section 12 akagamba nti government teteeke nsonga y'amayirungi mu nkola okujjako nga government ereese regulations as ministers muzanaayita mungera mu regulation ezo mwalimu okuproposinga alternatives kiki badde bakola babadizaawo kibakola batya. I have read the law and I have not seen that, and it was with approval of Parliament. John agezezaako okusoma etteeka eryo kalimu nti government minister ajja kuleeta regulations mu ngeri y'okulayisensinga ebintu bino. Now mu nkola ya Parliament, when the minister brings regulations he will lay on table and go. Temulinaamu mukono gwongera kukyusa okujjako singa nga libeera etteeka libeera lya conditioning nga minister nti ajja kukomawo atebalinga mu Parliament mukole ki muliteeseeko. Nze njagala gamba njagala gamba abanywa abalima amayirungi mpulira mugenda mu kooti. And that's the point I'm making. Mpulira mugenda mu kooti. Read Hansard of Parliament. Tanzania Ontono ajja kunzijako omuzira. technical people bakyusa wording yetteeka erimu. Batuka ku implementation nebaka ne beewuunya nti naye ebisi ngeri twabiteekamu bagenda ku investigating nga technical people bakikyusa. I am sure technical language n'olwamu olw'okwogera. Haruna tombuzabuza. Nali mu Parliament, nali soba, sinya mwenge, had a lot of interest in this case. Amendment Muwanga Kivumbi gye yaleeta mu Parliament yali nti minister ajja kuleeta regulation ejja kuyita with approval of Parliament. The law we have teyeetaaga minister ku approving. Kati nze njagala kusaba gamba nti minister ajja kuleeta regulation kitegeeza ajja kuleeta agiteeka kuteeka Gasimbagane ne bannamawulire abagenda mu kooti bagende mu Hansard ya Parliament bwe never tell edited because sometimes even the Hansard of Parliament Njagala kutandika. I know what I'm talking about. Haruna ng'okwata muzindaalo eriyo bwe nabuuziza ekibuuzo. Just a second. Nabuuziza ekibuuzo nti what was the law curing? Kubanga okuwuliriza Kakande. By the way, Kakande abadde fundamental. Abuuza ku mwenna wano abali mu studio. Kuliko ayagala omwana wa Jeeka ng'oluba lugezze luti agaaya amayirungi. Nkembuzi. Gwe kati ogambye ng'embuzi. Nze kambuuza omubaka w'e Butambala. Oli mutabani muwala wange. Gw'ojja naye wano. Oyagala omulaba
nga atadde big G mu kamwa. Your question is biased. Nze mbuuza. And I'm ready to answer the question. Ngalinga empeni. Akute tule mu ndagala. Nomuza buli mu kyomu. Peter, Nyamachi amayirungi. Mondeke muddemu. Peter, abakwata kati bagandi bali ku buzibu abo bali ku bwongo. Abajjanja abadde balina ebiragala bye balya. Tabibajjako spontaneously. Baba regulatinga mpola mpola bomujjako mulundi ogumu n'okufaako olusafa kyetwagamba government bw'oba olaba amayirungi mabi fe abaganda tugamba nti omwana aba azanyisa akamengo olaba kanaamusala mu wakati azanyisa akati government ng'ojjawo amayirungi kikyowadde abadde bagalivingako abadde bawerera effectively ogamba ko okujjawo ojjawo wuno agambye wano Kasirivu Yunusu agambye nti tojjukira mu baasi z'e Kenya nti abavuga kusobola obuteebaka agaya amayirungi kati omulala agambye wano myaka gy'ensanvu eyo nga abamanyiddwa okulya amayirungi Basumali era Masaka Road bwe yafuna obuzibu ne bakyuse motoka okuyita ebutambala amayirungi gadekatire kati motoka beera waffe mirembe kati omulala agambye wano mukwano gwange Samusoke agambye nti mwababuuza what was the law curing ye nannyonnyola it is simple. The law is curing people who were getting money when they shouldn't be getting that money. That's why there's gonna be license for the big guys to stay in the business. Kati ekyo mukulu kibazo kyaganda omaye oluso obuntu tugenda ne tubukwata mu kimu waliwo wadde kutoyagala kwogerako owamata nvaako anti naye akiwalinga ki tuyina ow'emmwanyi naye yajja n'aga nti nze adding value mu nnyongere ne ssente ogenza okuvaayo ng'abalimi bakola ki ne tufuna ab'ebyennyanja kakati tuutwo gwe wennyini gw'oleesa emboozi nti wakyalidde omwami ng'ennyumba yeekola etya nga etemagana naye n'akugamba nti magoba gaaki mayirungi yaŋŋamba aweeredde abaana yalina abaana 3 ku university tebamanja fees eyo gye twava abaali mu Utoda Utoda abantu basolooza ssente zaabwe na biki beneficiary baaliwo Gasule Yusufu message yonji wadde Aisha agyesomere muno mulimu ekintu kati waliwo eyo kategori nayo gitunulemu etunula nti wano wafuna tetubaddeeyo tuteekayo tutya okugulu era njagala kukkiriziganya n'oyo mwami asembyeyo what was the law curing eyo endowooza sijja gigoba nti waliwo atunula n'agamba mugamba mutyamaawe twakola Kenya bye brokinze nti kati monopole ffe tugenda okukola ki kati njagala okitwalire mu kategori ey'emu nga waliyo n'alina interest lwakuba nti abamawulire ennaku zino nga nange neetaddemu tugayadde nnyo naffe ne tufuuka abakubi b'enduulu kyekyo sinakusirepi tufuluuta tufuluutidde ku mulimu gwaffe kubanga ne kyeyini yennyini tetunnaba kugimanya kasenge gw'oyogerako ebyo ebikoola byonna biggweeraawo wano oba kakati bizinesi etambula n'egenda nawa n'ebweru kibazo obaddeko e Bungereza teri batamiivu nga Bangereza British era ndowooza industry yaabwe ey'omwenge ekola neguli regulated weebale nnyo bano bakakanda abagunywa tagunywa ku lanchi ate ensi eyina ebizibu bikoze batamiivu kyobola abatemula abantu eyo muparasitini wa okiwulira naye le baga nti katukole ki kakanda araisinze ensonga nkulu nnyo bwe mubanga mulimu economic benefit otaasa otya abantu bo gwe boga nti omwana wange tajja kudda nga ettama likoze eki naye ate oyagala omwami oli gy'okyadde oba yakugabula n'okugabula oddeyo olyeyo kuba kati etteeka bwe lizze ne layisinsi ze baleeta ne zino zonna ezigenda ku mmwanyi
omwami oyo oyinza okudayaga nti mwami Kibazo kasita baayise etteeka ate ffe tulina layisinsi kati tulimira mugagga ng'akolapusinze n'emisolo simanyi oba babadde babajjako n'omusolo. Lindako katono Kanaabi. Conundrum evunya Kakandere yaleese eryabadde ezzibu ennyo nga nti twetaaga the economic benefit. Tugiraba abantu abalamu tubeetaaga. Naye in addition to that naga nti ffe teri yayagala mwana wuwe teri yayagala mulirwana we kubeera nga yagaya amayirungi naye twagala tugalime kibi kigwana wala. Is that what we are saying? Tulime kibi kigwana wala. Are we saying nti Aisha Kabanda agende asogole nguuli agiguze ba Kibazo kibi kigwana wala? Ensi bwekyo obitogera hakati eryawe se mundu ezitta ezobutwa bagamba kibi kigwana wala. Colombia yani Escobar sajja bagaga naye bamanya wa mwina obwetaavu katubaweereze mutwale ekikulu ekirimu nze ng'omuza nti bwe kiba haramu ezo sente nedda naye bwebanga mulimu ng'amayirungi abantu badde baga nze sineewuunyiza n'okwewuunya kuba nze nkuze nange Aisha nga ndaba mu kisenyi wano n'abo abasajja abavuga trailer Coca-Cola niyo saako eganyo kola kubanga bateekamo abahalamu teewala magoba kituufu egenda ne Coca-Cola by the way akyayogera ku mayirungi yasayiniga endagaano ne Manerenda yali Manerenda anvuliriza Gasimbagane muve ku mufuti mwe abali wano mwenna sibe odi Kampala muli beeno kati saagala ayogera ku mufuti. Bwe tutunuulira Coca-Cola naye ayina ebizibu bye naye ate tumwenkarejenga okukola ki okujja era kakando nandaba nnyo buli lwemba nga nywa koko wange n'amazanga naye gwe olyanywa biki ebyo obulwadde bwereere amazzi gasinga obungi ku Coca-Cola goyo naye mukolo Kibazo nze ndowooza tujje mu one okwagala okukuba enkokola then omanyi kati kiri kye kibuzo ky'obadde obuuza Aisha nti wandyagadde omwana wajje ng'ettama lizimbye bw'oyogera n'omusawo omanyi nkuba ekifaananyi ajja kugirayo ebifaananyi ebyo byonna eriyo message gye batuweereza wano tugisomye na Aisha ng'oli annyonnyola ingredients eziri addictive eziri psychopathic mu mayirungi nga zintiisa bagenze babiteekamu. Aisha agambye mbu impact yazo ntono inhibited plants naki naye bw'oba owuliriza musawo wunzika Kanaabi omusawo ajja kukulaga obubi obukola ki naye n'omubuuza nti bw'aba aliddeko katono kubanga n'emmere nayo bw'onoogenda kuwa ebyenfuna. Kanaabi hold there omanyi nina experience embi. Aisha ayogedde ku baali traumatized mu Parliament mbafaanana and I want to give that as a rider era wano ndi extremely biased because nze nkuze n'abantu abaatandika okunywa enjaga nga bagitandika recreationally in a jocular way najja nasikako omumiro ate unfortunately abaasooka baali bagirima nawaffe waka nga tulina embizi enkoko nga bazijuwa nga bajiwa embizi bajiwa enkoko kati that wasn't an issue. Naye abavubuka baava ne NRA after 1986 ne bajja mujjukira bulungi nnyo baali bakayita Abbe najjako abavubuka sigala n'abagamba tuteekemu bino ebikoola ne babikaza ne babiteekamu recreationally. The whole of that generation is wasted. Abavubuka bali wano Kaleerwe mu Lufula bafaanana ng'abalalu oyinza okulowooza nti famire baazaala y'abalalu bonna njaga yaba wastingawe teriiyo agenda ku addiction atandika na bikoola 5 ne wayita omwaka ng'akyagaaya 5 eyo we wali problem yange teriiyo control nti ajja gaayangako 3-4
the addiction keeps asking for more and more and more. I think I'm Kanga take off not to be honest with each other. I think a dilemma facing. Yes, English sente. Yes, in a problem. Njakutegeeza. Teri muntu asobola kuyinya boda ngowa boda agivuga agaya amayirungi aganti why ona amayirungi obenjaga kibi taxi aganti oyu munywanjaga ne mukyala bavuka babanga bagaya amayirungi era society enenge ebewongerayo ne tugagala tugafune mu income twagala abavubuka abo tubaguze batuwe sente naye tetubagala na kuwasa wuwo Romsha nono njagala nga muwo muzindaalo opiamu tujera bidde Charles Romshana of course Romshana and I share a different one about addiction because mbadde ntunuulira Kanabi nganga nti miskini Kanabi wange oli atakkiriza kusemberera alima mbidde zigenda kola ki kusogola mwenge aganti tulima amayirungi tugaweereza emitala wadde bikajjo kubanga biva mu laji kana bitabirima what is gatamiza kumanya yes. from the moderator yes bwogali ennyo kango kati omwenge nagwo gutamiza onywedde mungi Charles Romshana the psychotropic ne narcotics addiction eja assassin level president yagisigninze into law baisha bali baamatiza abantu nti as we speak tukyayogera ne presidents ne parliament ejja kubaayo moderation. In addition to that muteeka twatekamu akawaayiro akagamba nti ng'etteeka lino terinabeera implemented wajja kubeerawo alternatives to mayirungi ze mujja okuweebwa ejja kubeerayo licensing okulima amayirungi enjaga kujja kubeeranga under license kakati baganye as at now etteeka bwe libeera implemented as now okujjako ng'olina license tolima nsonyiwanga Romshana katono nnyo mpavukisa kuba mudadde njagala nakukigamba Aisha Uganda Communications Act webagiyisa yali mwaka waayiro agaga nti minisita anaaleetanga mu parliament regulations ezo zonna ezikwata ku ki parliament eziteeseeko eziyise omwami minisita wa agriculture olwaleero tumwebaze Frank n'agenda mu parliament n'agandika n'akawaayiro katukaluubiriza mutuleke tukole nga bwe tukola ki nga bwe tukola ebirala era ne bakasazaamu nga gundi bw'amaliriza ng'ali mu parliament ne bamufuula PS wa IC Charles I wanted to know from you what is your issue so obuwaayiro babuleeta what is Kibazo's the moderator issue kuteeka Kibazo is against dilemma is against no dilemma allowing mayirungi so it is that naye ate bibi so iteeka libigaana libiregulating is that the issue regulating amayirungi I don't know whether it regulates, it actually bans in effect. Okay so then licensing then then it is regulating it is tujaganye nti ekyo kyayise but is it implementable? Yes see pakati kanko ekyokulabirako president wa America agamba Benjamin Netanyahu totta bantu civilians yiga Hamas byonna byetaaga nja kubikwa but sala amagezi gorole mu kuta civilians kakati unabeera nga asengula abantu waliwo abatuusiza tebakyalinawo baddukira tebasobola nakuyingira Egypt tebasobola nakuyingira na Egypt tebasobola nakuyingira Egypt Kibazo yalina emizindaala discussion buli mu Palestine buli mu Palestine Netanyahu alozanyi mu Hamas oli yalina amapeesa yajjako kuba oyogedde ku nti buli mu Palestine gwalaba ogwo muzindaalo teguliiko kyazigenda mu maaso kakati bwaba mwana muto
kakati oli atuse namugamba nkuwagira naye awo tosukkawo kati namugamba njagenda kati olaba ekizibu kya addiction tokiraba those substances are very dangerous. So Netanyahu is addicted. Those substances are dangerous. Kakati wenakulire lwenshama simanyi idea ey'okunywa peteroli yavaawa mu Bwana because we were a closed community. Closed community nga abaana benali nabo okufuwa peteroli nga tola abantu waliwo omwana omuto wabulemu si peteroli ono Sina. Ours was peteroli. Kanabi ne petrol It was bamusnifinga. peteroli. Ne petrol bamusnifinga. It was Ne glue bamusnifinga. gali peteroli. Glue nga glue. Gam. Tabakwata munyindo. Peteroli kakati nga tola mwana avudde Kampala enumuruka gyezitandikira ne peteroli gyebitandikira nti yalese idea but the idea yali mu Bwana and nali n'obwana obwo. So how were we saved? Fabaawo nawo ate tuli batono nnyo tusobola ntusukka babiri basatu. It was violence. The late days Mugabe atkwata through violence n'atutwala mu ssomero batandikawo akasomero Bamboko. Imboko. I remember nabalana mu 5 zinabalawo. My father was involved. Chola kana babadambuza nze kana babadambuza Yabalaka na mu 5. zinabalako yes kana babadambuza wavocha lwaki tonya mwenge ngamugamba se ebyo n'okubivaawo was through violence. Kyengeza ko okukulaga kiri nti okuprotectinga Rumshana kutanya mwenge na kutaya kunyusa mafuta. Nego wandi badde They muzibu. went for the victim, the vulnerable. Gubakube emboko. Tebanonya supplier n'aleeta idea. You get? Now, America okuprotectinga abayo abayina addiction ku byenjaga. Because society ekutuse. Tell ku victims. Because there are some laws where they arrest the victims. Obadde onywenjaga ne bakwata ne bakusiba. One. So for them, they have used the violence but on the supplier. Actually, Charles, they do both. No, but what is pronounced is that they have gone for the organized gangs. And they are too rich. Eziweereza. Is where the supplier. Eno Daisy Mugabe with the Kundetere police, bo are dealing with the victim. Kakati Aisha Kabanda, agamba, I have 2 voters. Voter omu. Victim. Voter omu. Ya supplying. There would be second voter, the victim. Butambala taliyo. Why? Because wali edini. That olw'amaanyi g'eddiini eri Butambala, those families zaakuza abaana baabwe bulungi until you reach collapse tewaliyo katale. So it does not matter okufuna supplier, no, consumer who is vulnerable. Omwana akutuse Kampala akulide ku street very useless. Oyo cafe bano bafuna ensimbi. That is why you see when they are discussing issue ya addiction, they discuss it casually. Detached. Yes. Okutuuka weeyingira mu nyumba yo. Nolaba, yes, it can be very dangerous. Bino bintu bya shisha. But I have seen 2 areas. Omwana wa kibazo gw'okuziza obulungi mu Busiraamu gw'osomeseza at the end of the day agenda kutambulira ku boda. Ate agenda okumuvuga ku boda. Either mwana woyo ayakutuka mu addiction or mutamivu wa njaga. So where are we? Wrapping up. Yeah, therefore, this is more than a moral issue. Gwe bw'oba ogamba nti ow'ekisiyaga alwanyisa family, alwanyisa foundation za values zaffe okubaawo kwaffe, therefore katufiirwe n'ensimbi z'abazungu, we will handle. Then you can handle bana aba supplying those drugs and shoot them. Yes, shoot them.
Now sitting now. Shoot them. Yes. You shoot them. Chaz is being emotional. Chaz is being emotional. No, shoot them. Because you see there are two. While we are producing, there is a RDC we Padere. Era yaba shooting. Ye yali center we bagabiranga bino byagamba. Abajasi basobola okulwana nga tebalina no, those CODs biamu. You see, I was in Padel, waroche na lava. Nte enguli, joite enguli, eno lira. Eva lira. And you would have even a traffic jam. Please, you would have a traffic jam ngeja Paderi. Ya waraji. And you have the father, omusajja, alikuwaraji, alikumbizi. Those two things at the trading center. Ngo omukyala yali mu nnimiro. Gwe mutunula society eyo yagwawo, it's a collapsed society. Why? Because of lira eyenguli. By the way, that waraji ne wano mu trading centers afu okuva lwe twaleeta akaveera abebutambala bayinza okuba fortunate nga akaveera ewaabwe tekaba affecting n'okuva lwe twaleeta akaveera especially mu town centers za Buganda abavubuka balinga abaagwamu musisi. They are pale, they are weak, they are unable to work, they have been totally wasted. It is a disaster. So how are you now going to deal with this society? It's an urgent matter. Gasimbagane Kabanda. That's the double standard of this legislation. Bwebanga kavera kali that dangerous. Lwaki toyagala kati sebo bakateeka mu kacupa ke kasinga n'okubeera akabyenyo kasinze okuleetera abantu abalwadde bangi. Ono naye atadde emotion ezali mu parliament. Science ekugambe there is no scientific proof. Aisha, ekyo babadde bakudibankinga buli aweereza message akugamba nti your assertion of no scientific proof is actually wrong. Wabuziza mukyala Aisha Kabanda Omaro Nyago Gamalayo Kalinge Nyago emphasize Umar owena kifuma Omari dibanywanga chai mu mpombo nti wandisanyuse nga azo kuwasewo nga azokuwa akimye muwala wange asimwawo azene nekisaganda kya amayirungi atade ku table bwagaya oba mwalawo okujja ne tu John bobo yagala checklist the other way around that the omuwala mtabani ogwalese azena akaveera John bobo yagala checklist jengana byengana abana bange bingi banga zino mwana wange genda mu dance tagenda kitegeera so byengana abana bange checklist Fuliriza Gasimbagane Kabanda mawulire nkomawo fuliriza eddakiika ezisembayo John Kakane Haruna Kanabi Charles Romshana ne Aisha Kabanda ngenda zikozesa mu kukekkereza kwazo subject ene komawo enfunda ndabye wiki eno nga abantu badiscussinga ebigezo by'abaana ba primary manyi mu wiki bbiri okuva kati bagenda ku discussing ebya secondary schools n'ensimbi ze bacharginga hanti kati bwe bamalaawo after selection okuzaayo abaana kati yefuuka discussion. Aisha ngenda kutandikirawo nalabye parliament eri mu kuba nduulu ba regulating school fees and muluzungu tukiita deja vu. I've had this, seen this. It's a discussion that will come every year. I've had it before. It will come and the fees will keep going up. And kanabyona ina statement gyatandise nayo wanonga abuuza ng'ayogera ku bweyogerera SS Hassan Turabi ne mutumanga ekisulo kimu ekyabawalale mu kituuma bintamisi ensonga zange nazikuwa ndoza hajati awulidde atalina ekipya kye yataddewo ekisulo bakituuma ebitamisi bwaba mwali mu history oba sikyo tugenda ku claiming our right but Aisha nga nzijewo kanaabi abadde agamba abazadde mutwale abaana mu masomero gemukola ki gemusobola the whole hullabaloo about school fees ebadde ku masomero agatasukka 10
2. Very interesting. Weekend on Natura nendaba list ze bagabana gundi yasabye million 3 gundi yasabye million 2 nagenda okwetegereza nga amasomero ge boogerako geega mugali nga tegasuka 20 kati nenkola a very mini survey nembuuza omwami omulala musomesa waye wamwe mukyajinga sente mmeka ngambulira amasomero gali 27 3 19 kati nga ye ate challenge ye ti abazadde tebatusasula fe abazadde abaleeta abaana ewaffe tebasasula naye nga amasomero tuyinawo but there you are Aisha mu bintu bya bibuuzo by'abaana abo ekyo genda kyogerako naye to me even ekisinga okubeera heartful kwe kuwulira nti UNEB regionalizing grading ebibuuzo ekyo kiri very very heartful. Aisha, let me do a disclaimer. Manyi kyoyagala okukola. Let me do a disclaimer. Purely from knowledge and information. That is oh my God, thank you. Mbadde ngenda kozesa ebigambo bizibu nnyo. Mbadde ngenda kuvuma. Naye okwewuliriza kulungi. Ekisooka nti bikyamu. Completely. Omulundi guno nja kubuulira grading criteria. Grading criteria government UNEB gyekozesa tukozesa criterias 2 mu Uganda eriyo norm referenced grading ne nga basomesa eriyo kye bayita norm referenced grading ne criterion referenced grading. Omulundi guno UNEB ebadde ekozesa kye bayita norm referenced ebyo byetaagamu obudde bungi kubanga mpuliriza abantu UNEB erina omulimu munene. Yes. Kubanga view eyo nti erina regionalizing nabiwulidde era ne bifuuka na popular. Eriyo kati abantu nawidde nti eri abantu abana omwana wano n'amutwala atuulira egindi n'aba registered erukungiri. John tekyatandise we nakolera senior 6 omwali mwagala admission ya university far from that Aisha nze we nakolera senior 6 nga abantu ba admitting abaana 12 tebali regional bali merit nga tuyina philosophy egamba Aisha golese ebizibu katwaljo tanise n'ekyo nga tuyina philosophy egamba mbwe abe Kampala babanda makinga mugende mukolere egindi. It is hogwash. Kale, you said all what you wanted to say. Kati kanyogere ebyange Peter. Ate lafa abasoma mu byalo. Kiba kyabo kyakutuvuma. Okulowooza nti first grade yaffe tutafuna. Yali nafu okuva kweki wodi kampani yafuna. Mwegumye. Aisha tugende ku subject wali. Kimwere mukabaki. Aisha tugende ku subject obudde tetubuyina. Ekyo mukisa omulungi Peter obadde ogambye guy 2 you are part of them. Kakati leka ffe tukubulire abatali a part of you. Aisha ekya UNEB si kye kyabadde discussion yabadde ku school fees. Do what you want, tulina evidence of parents abaddayo ganti and even schools tetumatidde n'abaana bye baafuna ne baddamu ne babawa ebipya. Ekyo kitunyonyola otya tetumatidde na mwana be yafuna ne afuluma nga bamuwadde ebipya. How do you explain that, Peter? Nga somero ki? Kakati Aisha, share the evidence. We are going to discuss this in Parliament. Together discussing evidence will come in committees. Because yabadde ku social media yajja 2 years before COVID. Someone recirculated it now. Na akasaculating anaga nti omwana wange ata rubbish. That said, Peter, kino ekintu ky'essente z'omu masomero nze gyendi ekisinga okuba ekikulu wadde ogezezaako okukendeeza lisiti eyo ng'otulaga nti kya bulijjo amasomero matono nnyo. Amasomero mangi mu go gali government aided. Tusasula abasomesa baabwe emisaala. Government ekontributinga ne kuzimba ebizimbe n'emabegakaawo bali babaddaabiriza abajjako olufu enkadde bakola batya. Government emala okukwata ssente n'ezibawa okusasula omusaala tolina locus ekyajinga ssente nnyingi nnyo kwenkana na seta high eyo omuntu obuntu tali ya government badde kyakulabirako n'alya SS. So
ekisingako obukulu ekiteekwa okudda emabega okwetegereza gavumenti ekyasaanidde okugenda mu maaso amasomero ago agamanene abantu ekibakabya kuba amasomero ago buli omu gye yandiyagadde okutwala omwana we nange nyina mukono nga yagambye nti Aisha amasomero tugaveko tetwalayo baana twale bana naye I mean ge masomero agategerekeka gye twagala abaana bakole comradeship ensi is about ntegedde wabweyogerera agenda kulwana ensi njagala nnyonnyole n'abagundi gyategeeza you have your own Wunzika Aisha oyagala toyagala ensi egenda na social capital okay network kijokoze network jokoze genda kubeera meaningful kwenkanawa mu byobulamu bw'omaaso gyokola ki gyogenda so nze Peter njagala gamba first of all well sente nyingi naye n'ekyokubiri abakalina sente nyingi tuddeyo tutunondere emabega inflation rate naye efaanagana etya so ebintu bingi ndaba biddeyo emabega bitunuulira ekyokubiri njagala ogamba abantu nti amasomero ga gavumenti gatewala school fees structure neeyisibwa by the ministry so bwe tuba tukayana amasomero engalo tuzisonga nezidda back to the ministry the fee structure is approved baba wa sente bagenze maaso okuba tunula obutunuzi nga batulugunya abantu bana nebintu batuconditioninze this is a must buy at school ne bwokireeta oddamu n'okigula Gasimbagane Kanabi board member omuzene ojo omulala kyakaba Kanabi board member just 1 second Kanabi President Daniel Toroitich Arap Moi bwamala okukwata obuyinza mu 1978 Kenya yayina what they called the choice schools Ruhani waliyo chui nga buli omu the political class ne baani bagamba omwana we bw'aba tasomeddeeyo aba takoze eki tatuuse Daniel Arap Moi nga musomesa then yasalawo naga nti ngenda kuzimba amasomero from zero nga ga government 100%. Ndoza bali baziyita Nyayo schools nazimba amasomero nga ge galinza abaana nze nali beneficiary in one of the Nyayo schools Umoja 2 primary school nga mu kibiina mwolaga osanga tekisomesanga munga mwe bakulu mu ssomero eryo bwe yazimba amasomero ago n'aga spreadinga n'agamba gali amalala nti mwembajjeeko government grant bakisubi beeyo bannamagunga beeyo baani n'agamba abazadde nze agange genninako control ge ganyayo schools gagano ngazimbye abazadde ne bakola vote by their feet abaayinawo abanoonya social capital baisha ne basigala yeeri abaali banoonya education ne bagenda eno slowly society ne yeesettinga neegendayo ndwawo nnyo okozesa Rwanda nga example because of reasons of propaganda but one of the things they've done and aba Ministry of Education wano balina benchmark report mmanyi what Rwanda did yazimba naye amasomero ga government n'atagakaka bantu naye n'agafuula nga ye choice schools kati wetwogerera abaayina amasomero ga private Rwanda agamu especially mu bibuga not mu byalo it's not the same bagateeka mu byakola birala kubanga people have voted by their feet the indictment olwaleero is on government nti abantu tukyalwanira buddo tukyalwanira kibuli Aisha agamza nti lwaki mutunuulidde nanangira bweyogerere era nja kukiddamu emitwalo 25 twala omwana asome sasula akalango kusimba sikabwe tajja kusomako kana yajja kufuuka Aisha era naye ajja abeera omubaka wa Parliament kisoboka ono gwe tuli naye ewambaira bugangali webale nnyo naye ekintunuuliza Aisha my aunt bamuwa akaana omuzukulu ngali 1 day old mfudde n'omwana oyo I've struggled with that kid now ali mu senior agenda mu senior 6
tayina capacity on herself okuweza n'emitwalo 2 ezijje bweyogerere. So bw'oba oyogera nti emitwalo 25 for you think you are dealing with the poor, you are dealing with the most rich. That excludes my aunt. Kanabi eddakiika ntono nnyo naye mbadde nkugaa nti ekintunuuliza Aisha ayina n'ekigambo kyakozesezza nti social capital, bigambo bya luzungu. Nendaba Aisha atuula mu Parliament ateeseze eggwanga lyonna, nga mu bantu bateeseza mulimu ab'e Bugangali, mulimu ab'e Kyawente, omanyiyo eri apaache w'abagundi ono yali prime minister, ewaffe ekyaggwe waba Kibazo Kibazo wakawempe Kyaggwe ne Kakando ono yaziikayo buzisi yeriwe addukayo obutusi nga naye anoonya social capital g'ogamba nti ntunuulidde Aisha nga minisita ze amulabira mu kategore ki ey'okuba ng'ateeka poliisi egenda okuleeta buli mwana yenna gy'ali okusobola okuba ng'afuna kye tuyita basic education. Kuba kati wano primary, secondary, awo wonna ffenna tufaanana. It's good you're calling it basic. Yes, kuba we tutandikira. Primary, ne mujja mu ne syllabus eri naago goyita so-called simanyi first class schools tegakola syllabus yaago. bagiyita curriculum. Oba curriculum, baffe tugiyita syllabus. Kitono okukiri eki. Gonna curriculum gakola yeki. Basomesa kyekimu. Naye Aisha bandisomeseza kyekimu. Kankuyambe katono kankuyambe. Nze we nava okumana mala P7 ne bantwala mu ssomero baliyita Kibuuka. Ndimanyi. Nga Kibuuka format y'abaana betusoma nabo. Ng'omwana kubanga wansi wali cement waliwo ebifunfugu. Omwana lumu yakwata ekifunfugu bw'ati nakikonyiga waggulu ku blackboard nekiyiikira teacher. Be baana be nali nsoma nabo. And my brother Allah Msasiri Haji Nyenje yali DO then. Nahitajika wanaga nti omwana w'omuntu tajja kuvaayo eyo afuuke kyafuuka. Leeta omwana tumutwale Gombe. Haji Nyenje yafa. Siganji yafa ngambe Allah Msasiri. So the school you study in environment gy'osomeramu kanabi. Kati the argument yange ebadde. Aisha kalite kabula. Aho kasuka kiri. Ne kati Aisha akyakasuka. Aisha leka kakanabya. No. Aisha tetulina budde leka kanabya amalirize. Omanyi leero Aisha yazzenga simutegeera. Wakukasuka bifunfugu ne mu studio. Kitegeeza mukulu kibazo kye tulina okutunuulira kaakati. Buli mwana ali gy'ali owa Uganda aleme kasuka bifunfugu. Oba kale akasuka oba kikuba ebyo byonna bajja kubikute kuba batuga nti abava ebudde enkuba ne bweba etonya mbutadduka. Atambula akola ki? Fa bodi Kampala tuzinuuka. Ba weba etonya omanya n'okunoonya wenneggama. Okiraba? Ebyo birala. Naye ffenna tuvaayo ne tusinkanawa. Omwana ono kyovola batebanzibe e Kampala. Kyovola batebanzibe e Kampala. Babondi abasinga obungi nasoma nabe kollo hayi social capital jina sebo wetutambula naye waliwo abapya kati sebo babondi abonna nasoma nabeera na training anga nabo tonkoonako oyogera olulimi olwo oli muntu waffe kyetunoonya eggwanga lisobola litya okulaba nti n'omwana ono lw'omushana gwange nti maama we tasobola nakuweza 25 nze gye njogerako nti naye afuna omukisa ogukola ki ekyo nze kibazo kye nsuubira mu mubaka wa Parliament so si kunsomera buddo ani ono omulala ekereziya weegenza oba ekkanisa n'etandika ekyayo ne gavumenti nayo nejja neekola ki kakando ono kyatero tuga nti gavumenti eringa bumbuzi eyagala ebisanze ebikoze eki poliisi eri luddawa ate Aisha gwe twesiga John John, I know this is a very emotional. Anti social capital is very important. Thank you, Aisha. In the UK, Eton is where all the political class is educated, and they are in all the high places. That's agreed. Nze omuntu ng'ayogera ku regulation ya school fees muwuliriza
because they assume that amasomero gonna gafaanagana. Naye amasomero agasinga obungi wano agasaba ensimbi ez'enkanwa tegasaba ssente za kusoma, basaba ssente za bisulo. Abazadde bano bowulira wano baagala abaana basule nga abasula mu woteeri. And I'm going to use experience. Nali nsomesa Kabojja Secondary ng'abaana basula bana mu ruumu gy'asulamu nga olowooza nga tomusuubira kusula mu university mu Lumumba, nga bw'atunulira ruumu y'omu Lumumba ne gy'asulamu ku ssomero. Naye njagala omusajja akoze ebizimbe ebyo, njagala omusajja akoze that development asabe ssente zezimu ne bweyogerera SS mbeera siri mwenkanya ne menu abazadde ate be bakuteekako ekiyinja abaana baffe balye bulungi, abaana baffe bakole bwe bati. Of course njaga nti nange na conflict of interest esijja kwogera details naye kikino kyendowooza oziyina mwenebo ziyina byamasomero nzikanya n'abagamba nti ffenna bana Uganda tetuyinza kuba tetwenkana wamu at the same level. Obuzibu bujjira nti ffenna twagala tubeere butajja bwe mwana kilasi ye. Abamu bavuga Mercedes Benz, abala bavuga ffe tuvuga ntambula ne bwe mwatambula muvuga ntambula sebo abalala soka kutunulira wa boda gwogendo. John kankweka information ekisingako obukulu ffenna tetwenkana ne bwe nsitwagolenga n'omwana nge nafuna points zenjagala nafuna bonna omwana agende waakoleredde okugenda tagenda mu ssomero liri ekisege agende budde kubanga agwanidde okugenda gy'osobola zireke kukugoba gy'osobola. This is not a socialist economy. For as long as we are dealing with a capital economy. Kankubulire nina omwana gwe mmanyi yafuna buna. Unfortunately tata we najjafa mu time yemu nga yali aqualifyinga ogenda emweri era mama we yali ayagala agende mweri naye reality ne dawning on nti tekijja kusoboka n'agenda ebukoyo. Bukoyo SS yalingayo mukwano gwange Sentongo ng'agifudde kingpin mu mupiira. Bukoyo akolera roofing nga industrial chemist eyasomera Makerere on government scholarship ngava Bukoyo. N'olwekyo leka kuteeka abaana mentality nti bw'ogende Bukoyo tosobola kugenda n'abakyala boogereko bano abatika balw'omushana. Ekyokubiri mukulu kibazo njagala Aisha atuyambe kubanga yalina obuyinza obusobola okudemandinga for information n'agifuna. Information gye nina nti amasomero mangi grant aided, government aided, amanene ago agatali gano aga USE. Actually government ebadde over the years disengaging kyetoyogera yasigaza kugawa abasomesa nga essomero lirina abasomesa 100 nga government esasulirako 4. That's true. Nga nabo government besasulira 4 omusaala ne PTA ebatoping up okusobola okubakipinga mu ssomero. Nga abakozi abasigaddewo by the way. Actually John just one second. Government bwe yalinnyisa emisaala gya basomesa ba science bano abarunninga amasomero bakanabi yabawa ebizibu by'otalabanga. Kati nga boards z'amasomero zirina okusala amagezi okukeepinga abasomesa bombi at the same motivation level. Yes. Ng'essomero lirina okunoonya ssente lisitule Kakanda asomesa history ne CRE limutuuse ku level ya Rwomshana asomesa chemistry math. I agree. Kakati mwaba parliament Aisha nkusaba ntigenda mu parliament mudemandinge minister of education
Mudemaninge ministry. Mama Mudemaninge ministry of education. Kataha Museveni bawe yamugana okujja wali covid abawe eri omulala yosina jja complete breakdown contribution ya government ku masomero category by category yenkanawa kubanga twogere general government aid contribution yenkanawa tyoka tumanye nti ku budget ya buddo budget ya billion 2 government contribute kako 10 billion oba 5 billion oba 2 billion awo jakwa fair okujajinga headmaster wawa wabudo Gasimbagane ne bannamawulire njagala lw'omushana exemba yosebo nti abazadde naffe tufuuse bazibu nnyo n'amasomero golowooza nti gazimbwa dda gana miryango gagayaza baga nti eyo infrastructure gyemulina teri of global standard omwana kati cupika yena okuswamu ezo nkadde nnyo muno zimenya muzijjewo nja kutegeeza ogaa nti bazimba amasomero government ezimba amasomero visit any of those schools olabe government project meka government zezimbye na meka but PTA bazimba Okay. Cool down. Charles, of course, omanyi nina mukwano gwange ali mu kulwana kuzimba bisu right now. Yaŋŋamba nti mukyala musiraamu, essomero lyakulira ly'abasiraamu. Yaŋŋamba nti pressure gy'ayina. Ekisooka buli wa byabufuzi alowooza. Teeka. Omwana we bw'aba yakoze ebibuuzo nga ndi musiraamu nina omwana muwala alina okujja mu ssomero lino. Bwe ŋŋaana mbeera nzizizza omusango ogutayogerekeka. Isomero kumpi ne banda. Simanyi. Kati n'abagamba nti bannange nti bwe muba mujje tuzimbe ekizimbe ekirala abaana bammwe gye banaakola ki gye banaasula. Kati bw'amala okubagamba tukizimbe wano bwe baba bajja beeziringula ku ttaka bakuwa tuzimbe tuteekeko olufuluma ebweru nga bagenda bagiro era amasomero gatuseera aga nti no but what do I do mwe mubaagala wano bazimbye batya baboyogerere bano basobodde okuzimba amasomero ku busente butononyeze Aisha leka lw'omushana Parliament bawa 3 minutes. How do they handle? tuli basiraamu tetubba Kakati what is kana be insinuating why jalaja muleke lw'omushana ayogere lw'omushana ayogera. The larger question you are dealing with is the quality of the future. Twandi tunuulira ensonga ennene okusinga nnyo obanga olina kanaabi around tunuulira quality of the future generation gyogenda okuleka kunsi. We are not the best but at least walimu akamwenyu olw'enkola ya Amini n'Obote naye saasira nnyo generation egenda okujja olwa mess mukulu Museveni ne jatuyingizaamu ne mukyala we kakati twakola babiri education. Now the omuzadde wa leero kibazo abafunyeyo ku bisente bw'agenda kugula toy tagula toy which is to the test of the kid. ekyokuzanyisa ky'omwana Takigulira omwana kyayagala agula ekimusanyusa. So kakati todiiringa na test ya mwana oyogera kuboyogerera SS. We are not dealing with the test of the kid. Kakati we are dealing with the test of the parent. Naye ate we are not dealing with the test of the parent. Abazadde bali babiri. Omuzadde omu is worried about the future. Omwana wange wemba simulekedde education. Anaabaawo enkya. Then n'omulala agamba nyina ebyange omwana wange alina okubeera wano. Those are the two. In other words, nekibazo omwana we gyamuyina yeekaka because wale ye eri nti nze nafuna gap nembeera wano omwana wange n'abaawo. Yes, anaabaawo. That's what we are dealing. So you are dealing with it is a rebellion. Defiance. You see, you would have saved
kakati olaba ozimbya okyashuri, you have built a nest. One badde o savings kati nawo ng'osola mu nnyumba enene nnyo ng'eyarumshana. You see, you get now so kanonye disclaimer. kakati therefore so you have two oyina Aisha Kabanda kanima amayirungi mfune sente omwana wange mutwale mu ssomero eddungi nnyo. Aisha agamba omwana wange njagala jjaawo mwe mukendeze fees owanga ajewo lwapaka. You see, I'm giving you sinaba kutuuka ku Aisha because Aisha atuula n'abalina obuyinza. Si tebalina buyinza kukolera mwana wa kana, balina obuyinza okunyaga kanaabi basomesa abaana baabo. So why abaana baabo badominating? Why is she talking of social capital? Nti njagala mbeere n'abaana bange babeere n'abaana asobola okunyaga abaana ababbi. Anti kyenga kyobola abaye ekibazo abaana be yasoma nabo be babanyaga okusala ensawo. Tebanyaga sebo babondia tebanyaga kunyaga kusala nsawo. Talina problem nga tebanyaga abalala. Sebo mbeera protected. Wala kibazo talina 10 square miles tabba bizimbe ye beabeera nawo basala nsawo. Kanaye bwabeera wano ku radio Simba biki byasala kwawa nyabiko bibiri. Wewacha mambo ayagala abaana be babe nabali abamunyusa kawa. That is his aspiration. That is his aspiration. Amulekera omushana amalirize. That is Aisha leka omushana amalirize. Aspiration ya kibazo talwana nnyo omwana wagenda ajoyininga bagenda okubba. Alwana nnyo omwana we asobola okuba bali balema okumubba. But the future where we are heading, nti omwana anywa shisha. You get omwana asobola okunywa shisha. Y'omwana wa kibazo, y'omwana wa rumsha because shisha yetaaga sente. So the future you are going to have nti abazadde abali middle income abanyaga. Nze siri middle income. Uri Nigeria. Wansi wayo. Sebo bera Nigeria. There is a middle, there is an emerging because there is an emerging middle income again in Nigeria. By the way, when you look at your dormitory. When you look at the emerging corona nti ffe bakitaffe batugamba nga tusome bulungi tugende gayaza tusome bulungi tugende ebuddo nga kiteekawo ne competition y'amaanyi mulinga bagamba nti the good schools are only for the thieves mwe mukimanyi nti waliwo engeri. You see part of the desire. Just hold on. Part of the desire eyatwalanga abantu masomero ago kyovolaba sometimes ndaba abantu nga they are rolling back nina omukisa mubi ebibuuzo oludda olwokuba nina aba headmaster mikwano gyange abawera ng'obusimu butandika nkubirako ku gundi omumanyi and I keep telling parents twala omwana ebiwera nyange twala omwana St. Leo's twala omwana Mary Hill Lwansonga luli mission tuli kinyamaseke omanyiyo Duli, part of the thing was nti gana amasomero ge ga dominating nga 12,000 ezagendanga e Makerere. Makerere is graduating 30,000 children. Government of Uganda pays for 4,000 children at university. Therefore 26,000 era bazadde mwe muzisasulira. Intervention ya government the Education Service Commission ewo musomesa ereto omusomesa teina capacity etwala omusomesa omulungi nga kibazo okubeera bwambala teri musomesa mubi. No, I'm talking facilitation. Look, I have but of course we have different talents. No, humans have different talents. Please, I have been a beneficiary of a good and a bad teacher. No sayanga in the whole of Mbalala nga tumanyi omusomesa omulungi wa economics ali wana nga mugenda yo for coaching. So don't define that for me because I'm not stupid. So I've gone through this so you are not the government obujega bwayo dealing with the hardware bozimbe somero society oboji wadde
No, the most important is the software. I agree. The teacher and that teacher yeta akumu training to over distributing equitably, not equally, equitably the good talent babere masomera oyogerako and then babereyo anti olina okubawa capacity okubeerayo bazimbira amayumba bawe capacity okubeera no kubeera ne future omukulu ne somero Ggwanga ali secondary school Ggwanga ali n'agenda embalala hayi absolutely ng'obajjawa ne kati n'abatona abaliwo n'abatona nkugambe mmenye ngeri gye nabona n'abatona abaliwo like one you would had in chemistry abaleta barutayigo yogowira MP ali erukunje municipality because we produced a teacher my class produced a doctor kati naye atandika essomero erirye. In other words, one talent natandika essomero is a proprietor is a master ne bannamawulire